tambula. Enzikiriza eno ye yasookawo ye yabajjajja baffe ye yaffe ffenna abazungu bava mu ffe abaddugavu ffe tubazaala sio waawo. Enzikiriza eno si ya sitaani wabula abazungu bwe bajja mu nsi muno baatubuzabuza sio waawo abaana abakaba Katonda
Lubale misimu emisango abalongo n'amayembe sikatonda wabula DJ nagambye ejambo yegiweereza omutonzi yaja nabimu obundi wala oyiwala yakole ffenna asingo yosoma atayiyo Turudi kubugali tuteka wao agumizibwenga awenge kitiibwa tusanyusa okubala abannamanyigwe disitulikiti Halo. Jangan nama ini. Coba ada kesa. Coba kalau ini sen. Apa dia ni gambar mini sen? Ini kalau buat benda dulu. Kalau dia senyum. Wow. Itu yang sih saya buat benda dulu. Chiwanuka dobozo ono ya babanja. Babulira na kino. Bulira. Katonda tumusinza mu buwangire bwaffe. Nennono. Omusogo olina kusinza mu lulimi lwo. Ng'amuyita Kivumba. Omuganda ne musinza mu lwange. Ng'amuyita Katonda. Amusinzibwenga atenderezebwenga awabwenga ekitiibwa. Amawanga gonna agamusinzenga n'ebizaako weewaawo. Abasamize jju. Abasamize jju. Weewaawo nnono ku ntikko. Tegeera bajjajjaffe. Bajja ku lutembe. Nammwe tubasaba mudde ku lutembe. Weewaawo. Omugotegoba gwe nalonda. Tuli Mutebera okumpi ne Travelers Inn tulimbulawo isinzizo ery'endikiriza ey'obuwangwa n'ennono. Buli muntu ali awo olina obuwangwa, buli muntu ali awo olina ekikamoofa. Aye bakulimbalimba mbu Yesu n'omubaka wo, bakulimba nti Muhammadi ayogera Oluwalabu n'omubaka we. Ife tukukoba nti oli mu bubuze n'ekisa
ekiseera oireka ove mu kusinza byotategeera ove mu kusoma Qur'ani etali mu lulimi lwo ove mu kusinza Yesu omuyudaaya ate nga iwe oli musoda iwe Omuwarabu iwe etali Muwarabu lwaki oba osinza Abawarabu lwaki oba osinza ba Muhammadi iwe atali Muyudaaya lwaki oba osinza Yesu ife tubagoba nti n'ekiseera Abazungu baatubuzaabuza Abawarabu baatubuzaabuza batutoola ku butonzi bwaife twaira mu kusinza ebyaibwe n'ekiseera twireka mwite tubasabire omukisa mwite tubasimulule tuli kwigulawo eisinzizo ery'endigiriza ery'obuwangwa n'ennono olunaku olwaleero yesutabulira Muhammadi tayogera ab'endigiriza y'obuwangwa n'ennono ifwe tuliku mazima ddala Wewao kubona tuwanzanye kwenyanzege tuchazaako muwage muko abenzikiza gwangwa nenono Mayuge district omutonzi tugambye nti agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna omusoga amuyite olwene olusoga abanyankole bamuyite Luhanga basaba ne bannyabo omutonzi takola akonsobi tutonda nga tuli baddugavu kubabuuza iwe weefuula omusiraamu ddala by'osaala obitegeera iwe osinza Yesu eyali Omuyudaaya ddala kw'osinza osinza mwite tusinza omutonzi nga tubita mu buwangwa bwaife igulawo eisinzizo ery'endigiriza ey'obuwangwa n'ennono olunaku lwaleero tuli Buddebera okumpi ne Travelers Inn nkani kuwagolokoka tulijasabira abantu omukisa bakabona batuuse bano bani n'ebisiraani ne n'ebikolimo bizinesi tiditambula nzira bufumbo kiri walunaku lwaleero tujja kusaadanga entaamanamba nga twegoba kw'ebizibu nga twegoba kw'ebisiraani era mulyawo aye ne weerwaza omwana nga bamukubye ekiwala omutwala mu isabo bw'oveeyo wavuma wayeta sitaani bw'oveeyo wayeta Yesu atayogera nirwagezaako okwogera agoba ati sambarabarabarabarabayogera tobitegeera mukubimu nga yaba endigiriza y'obuwangwa n'ennono Kabona jamaiso kabona nkuwulira bamanye nti Yesu nga tannaba kujja wano twali tulina obulamu kati Yesu si ekkubo n'amazima n'obulamu abwenyambadde ye mazima n'obulamu si wewaawo Yesu yazaalibwa Mariya nga nze we nazaalibwa kakati tewawamona omuntu n'omu akulimba Yesu ayinza okuleetera obulamu obutaggwaawo imwabakoba nti timusinza misimu mwavumira abobuwangwa Qur'ani muli mwani omulamu okuva ku Muhammad bona bafa mu Bayibuli muli mwani omulamu kyona misimu ekyendawulo nti ffe tusinza nga tubita mu misimu egyabano imwe mwabita mu gy'Abawarabu abandi mwabita mu gy'Abayudaaya aye ng'ate mwena mu kindi nti niwe mufuna ebizibu biweera mu masabo abantu b'emayuge olwakolwaleero wetuli kwigulawo eisinzizo ery'endigiriza ey'obuwangwa n'ennono era nga bene wano tulijja kusabira abantu omukisa ekyetindira itotekwakabaani mutakikanga ndala wano tuli kuvaawo bakabona batuuse tuli kwigulawo eisinzizo wale Buddebera okumpi ne Travelers Inn itosaba omukisa itabakutooleko ebikolimo itabakutooleko ebisiraani byona tuli byetoola kwenda ku lwaleero itotekwa akabani mutakikanga ndala wano tuli kuvaawo maze ibanda inene nga batusiroleiza babakukoba nti Yesu n'omubaka waife aye ng'ate Yesu yali Muyudaaya nga n'olulimi lwayogera titulwidi nga batukoba nti Muhammadi n'omubaka waife aye ng'ate Muhammadi yali Muwarabu nga n'olulimi lwayogera talwidi watuuka okusaala nga nibyosaala tobiidi nga wagemya bikwate nga niwe bakubuuza nti osaire ki amazima twaidi aye ng'ovumirira ow'obuwangwa n'ennono mazima
ngovumirira obuwangwa n'ennono ayenga Yesu n'olulimi lw'oyogera yali talwidi amazima Yesu tayogera nilwagezizaako okwogera ayogera sambalebarategeera aye badada baife baita bayogera byene byetutegeera ala abantu bemayuge kwimani ali wano nga muwalabu awanika omukono kwimani ali wano nga muyudaaya meni mukulumisenga eby'abayudaaya mukulumisenga eby'abawalabu ate muvumirire ng'ebyeimwe tulijja kufukamira wano mu dakiika nga 2 tusabe ng'ab'endigiriza y'obuwangwa n'ennono tuve wano tubite wale mu katale kutwayambo tufulume wale tujje tuyigulewo isinzizo lyaife tulina emikolo mingi tulijja saddaaka entaamanamba nga twenunulaku ebizibu twetoolaku ebikolimo twetoolaku ebisiraani ng'ab'endigiriza y'obuwangwa n'ennono abaikiriza tulina kufukamira wansi wano mulawundi abawuti ey'emayuge tutumbule endigiriza ey'obuwangwa n'ennono tusabe esaala nga tusabira mayuge me tweyongere tujje tuyigulewo isinzizo Sira osembeze kumpi nawe nywerere kurutemberu olwalero aijaja onda wange sasira osembeze kumpi nawe nywerere kurutemberu tuteekateeka emmeeme gaife mu dakiika 2 twatula itendo lya Kyetonde Katonda nga twatulira walala nti tonda munene tonda munene tonda munene tuwulidde eddoboozi lyo nga litukoowoola ne tukkiriza okuweereza n'okutendereza ayi Kyetonde Katonda yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde ayi Kyetonde Katonda yamba wonya ezzadde lyo lino litegedde ayi Kyetonde Katonda yamba wonya ezzadde lino litegedde weewaawo ekitiibwa itendo n'obuyinza birenga gy'oliiwo omutonzi w'ensi iwe ggulu liiso ddene iwe ggulu ddene iwe sserubaale iwe ddoboozi otusoboza iso olunaku olwaleero okututuusa ku lunaku luno olw'ekiwulo kya dada waggolokoka okututuusa ku lunaku luno olw'okuigulawo isinzizo lyaife ery'endigiriza ey'obuwangwa n'ennono omutonzi waife iwe kibumba ow'omu weikendi tukwebaza okututoola mu bubuze eyo gye twali twabulira nga tusinza Yesu omuyudaaya atali wa buwangwa bwaife eyo gye twali twabulira nga tusinza Muhammadi omuwalabu abaide okusuubula okuyiba n'okuyita tukwebaza ekibumba ow'omu weikendi okutunwereza ku lutembe lw'abadada baife tufukamiire wano nga tusabira ekitundu kino ekyemayuge kyona kitegeere nti kiri mu bubuze kitegeere nti wano obusiraamu bwaida bwide mu 1844 mayuge etegeere nti obukatuliki bwaida wano bwide mu 1879 mayuge etegeere nti obuprotestati bwaida bwide mu 1877 gona madiini magwira g'abazungu tigaife wano Yesu tayogera nimwogezaako otya eziramulokola ayogera na Yesu mu kanisa Muhammadi yali afanga ayogera luwalabu ife tituli bawalabu twasalawo tuyire ku ndigiriza y'obuwangwa bwaife kibumba ow'omu weikendi tukwebaza tweyanziza tuteeku akabaani mu dakiika ndala abantu nga 2 bonka tuveewo wano tujje twigule 2 bonka nimwo mube muteeku DJ tuwakemba tweyanza kabona tweyanze mutambule mwinde tuje onyeza basobanira okusikiza bapanginga mu butawuli ebezooza janjaba akusabira ebizibu
kuzuukuka aleeta balwazi obwongo olunaku olwaleero tulisabira abantu omukisa tulikutoola ku bantu ebisiraani tulitoola ku bantu ebikolimu tulikuyita entambanamba nga tuligulawo isinzizo basaba kabona walere ebudebera okumpi ne Travelers Inn nkani kuwagolokoka badada bajakola ebyamagero olunaku olwaleero itoteekwa kabani itoteekwa endika olijja kusimululwa n'akaseera tulekere osinza abajudaaya kutusinza Yesu n'akaseera tulekere osinza abawarabu kutusinza Muhammadi kutusinza omutonzi nga tubita twire wale tuti tugende kabona segane tugende Musoke kyekifundikwa ky'omutonzi ye kabaka bulamu nanyiruka bwe tussa nanyirinseeno nga tamutegedde abantu bemayuge nti wano Yesu musense yaita mu 1879 nongera obaindukiza nti Muhammadi yena musense siwa wano nifo tuli ku kituufu nifo tuli ku buwangwa bwaife Muhammadi yali muwarabu Yesu yali muyudaaya naye iwesinza Muhammadi oli muwarabu iwesinza Yesu oli muyudaaya lwaki tozuukuka Tubalira kabona bala obutamu tano nya satu biri
Sinzizo yafiye mayuge. Maidala? Sinzizo wagolokoka. Wagolokoka. Aichetonde kabulangire kawanga kuliso dene nabakaseera kakano obudde buno abadduboona abazaana ngolongo kuweereza mu kiseera kino ky'obusungu obungi tukomyewo mu kitundu kino ekyemayuge tuli mu busoga wano tuyiza okuweereza okukitendereza mu lulimi lutegeerera ddala ayigwe jjajja waffe kigumbo mwaikendi ffe bewasazeewo okujja wano okuggulawo essinzizo lino bakabonabo ne bannabbo nga tuwerekeddwako abakkiriza bonna muzikirize neyoobwangu nenno tusaba okwongera okutunyweza awamu okutembeeta n'okulambika essinzizo lino baliyita wagolokoka nze nga bwentegeera mmanyi bulungi nti obutonzi bwaffe buba bugolokose mu kitundu kino tusaba okkirize ayi kyetondeka gguli bawowa byonna ogabirire ekifo kino n'abakisinzizaamu bonna obasumulu yolesa obuyinza bwo n'amaanyi go ag'enjawulo yolesa okugaba gwo ogabirire buli ajja mu kifo kino ayitonda namulika lubeera buli anaafunamanga wano n'afunya ebiyingo by'emibiri n'atuusa ekyenyi kye ku ttaka n'ayatula mu ddoboozi eyo lyewatuwa mu kitiibwa kye ky'okusinza anayatulanga n'akamwa ke nga naffe bwe twatudde nga tugamba nti bakadde bange nsanyusa okubalaba mwebale kujja twekubireko mu ngalo buli lwa kyetondeka oyo nnyini byonna eyatutondera mu bbala lino ne tulimu eriddugavu era n'atutonda ne mu mawanga ag'enjawulo mbeebaza olw'okwagala omutonzi wammwe olwaleero nzize mu ssinzizo lino nga ndi mu kitundutundu ekya Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono awatali Jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa olwaleero mu ntebe nze ntuddemu mukkirize mbagambe kino nti empologoma ya Ssewamala gyeri mu Bungereza kati eramula yatambulako n'agenda mu Bungereza naye mu kiseera kino alabika kati atuuse Germany naye ndowooza mu nnaku ntono ajja kuba nga akomyewo naye twagambye tetujja kuleka mukolo gwa kabona waffe emayuge katugende tugukole amaanyi gataddemu naffe tumulage ku maanyi nti abakkiriza be ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tuli buki tuli bumu kale nno tuzze okusimba omulamula wano mu ssinzizo wano twongere okulikakasa n'okuliggumiza kinsanyusizza nnyo nti ntuuse mu kifo kino kyamazima nga bya buwangwa byerere byolaba ekifo kyateekebwateekebwa era wembuuzizzaako ne baŋŋamba ebyafaayo by'ekitundu kino kyamazima nga ekifo kino kirimu amaanyi ag'enjawulo era mbakuutira nti temunyooma buli wootuuka wonna fukamira kuba omusamize ekiwalaata kye kimumerako ki ku maviivi woba oyagala jjajjaawo akkolere kyakkolera olina fukamira
woba oyagala omutonzi wo akolere kyoyagala olina kufukamira. Kale bannaye tuze kusimba mulamula musinzizo muno ebisinga tujja byogererawa. Katonda w'abajjajjaffe abampeera omukisa. Kabona katusomusokola omuntu ono nga muli awo nga tuli awo mugenda okugenda wali omwami ono avudde mu mbuga ya Kyabazinga ngayo wessaza ekirimu olwaleero bwa Kyabazinga kakati eri owa Kyabazinga yiye yamanyi byakolayo naye ng'afudde mu mbuga ya Kyabazinga okujja era akiikiriddwa naye nga bukanje Kyabazinga tuukaano tukubulira ekitono ennyo Kyabazinga omukazi gwe yafuna tukolera wano abazaala mukazi wa Kyabazinga tebeeyama ku kyoko tuba twagala okulaba oli w'amazima oli w'amaanyi twagala mukazi wa Kyabazinga azaale baana balongo naye nga babe balenzi era owavubuka yatusiza kyebamusaba Kyabazinga azadde abaana yanatubulirwa balenzi bonto omumwala leka bakabona babitewo basimbe omulamula nemale nokola kumuntu ono yalongoosa empewo ezo owagolokoka emukati we amawota mwinayo obulo obuseeyi bwendese leeta obulo Mutai kulisadisi. Mama luwa aliwa. Ajeleta. Obulo Ayikuleta. Omaika ikanamo bango ikapwansi. Eso lo quedan Obulo. Kabona mulwa. Bayo. Mulimu toyogera. Leta. Abana abalongo. Bayo, buleta muyo. Bayo ide okubalaza. Kiriza. Tusimba omulamula guno. Naye bubeera bugolokofu, bwerufu, bubeera bwebutisaalo, ekanga obuuti. Obuzibanda twagala bulamu bugolokofu. Sorry, ma'am. entungo nazo wezi n'omuwemba muzeeyi otakumala okuba n'okujookola kuliga Dijo yo
tubeyo tuwakayimba nga weteekateeka oluvannyuma tufune ekitiibwa ky'obutonzi nga bateredde bulungi. Tufune ekitiibwa ky'obutonzi. Bwe tumala ekitiibwa ky'obutonzi tujja kuyiza ku Busoga Anthem. Abali ewala mwenna musembere. So olajja kuba ekitiibwa ky'obutonzi gwe kiwa otuwe Busoga Anthem.
tonda munene tonda munene tonda munene tulidde eddoboozi lyo nga litukoola ne tukkiriza kuweereza n'okutendereza. Ayi Kyetonde Katonda yamba onya ezzadiro lino litegedde. Ayi Kyetonde Katonda yamba onya ezzadiro lino litegedde. Ayi Kyetonde Katonda yamba onya ezzadiro lino litegedde. Ayi Kyetonde Katonda gwe wanga gwe liiso ddene gwe sseggulu ligamba ddoboozi gwe kibaawo gwe wanga namugereka tufukamidde maaso go fe abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga tuzze mu kifo kino wagolokoka Mayuge wano mu Busoga Ssaalongo ku lw'enzikirizayo gwe jjajjaffe Ssewamala Musoke eyamalirwamu eby'ensi n'eggulu nga twewonga maaso go ku lw'ekifo kino ku lw'essinziso eppya ebbereberye erisoose mu kifo kino nga lyanzikiriza ya buwangwa n'ennono. Ayi Ssaalongo gwe nnyini byonna gwe nnyini nsi gwe yasalawo okubeera ekisiikirize ky'omutonzi eyeeyalulira eyo mu lusozi Walusi n'okkirira mu njaziyazi n'obeera omusookerwa omwoyo mubereberye n'obeera omwana eyasooka n'owagguza n'olyoka osigaza ebitanyi ku bagudde n'okkira mu jjaluliro olwo gye wava n'okola obukkiro obwo. Ayi Ssaalongo gw'ayimiridde mu mpagi ey'obwakiwanuka nga ggwe muliro jjajja gwe Ssekisaka Ssemwezi gwe Ssenjuba. Ayi Ssaalongo ayimiridde mu bwakinene gwe kijjolooto muntu nsolo olubereberye bwe yabaawo n'obwakibaawo yabeera ekintuntu ekyamala ne kibeera omuntu. Ssaalongo gwe yasalawo okubeera byonna ebyewalula ebibuuka ebisolo kugasa n'ebinyonyi. Ssaalongo ayi gwe Ssewamala Musoke gwe kabaka bulamu gwe nnyini nsi. Ssaalongo tusinzidde mu kifo kino ku lw'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abawangalira mu kifo kino ku lw'obuyinza obutudde mu kifo kino olw'omusajja omukulu wagolokoka. Bwebanga wasalawo okugolokokera mu kifo kino ddamu ogolokoke oteeke omukono gwo ogw'ekisa eri abaana eri abazzukulu eri abo abakuwanjagira abakunoonya abo abanaafukamiranga mu kifo kino basobole okufuna omukisa abo abanaafukamiranga mu kifo kino basobole okufuna obweyammu n'obweyimirize. Oyo anaateekebwangako omukono ng'awona oyo anaafugibwangako eddusu ng'awona nga kyasaba kiba kubanga essinzizo lyo ligguddwawo. Ssaalongo watusindika tugende eri ensi tugibuulire tugitegeeze n'okugimanyisa ebikwata ku ggwe ku lw'ensi. Gwe Ssaalongo eyasalawo okubeera ffe ne tusalawo okuba gwe kityo gwe kiggundu. Ssaalongo gwe sserulya olulanda. Ssaalongo gwe kinene gwe kijjolooto gwe kitaka. Ssaalongo nga gwe byonna ku lw'abaana abasoga ku lw'abaana abanyolo ku lw'abaana abagwere ku lw'abaana abagisu bonna abanaafukamiranga mu kifo kino Ssaalongo banaafunanga omukisa. Ssaalongo tusabira omusajja omukulu oyo Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ali mu ggwanga erya Wales mu United Kingdom ne mukyala we Ssenga Kulamulama oteeke omukono ku lugendo lwabwe kubanga bwe bava eyo bagenda German nga bagenda mu kitundu Collins gye baagala okusisinkanira abaana ba buwangwa mu kitundu ekyo. Ssaalongo nga bateekateeka okukomawo. Ssaalongo batambulireko obateekeko obukuumi basobole otuuka obulungi gye balaga nawano nga bakomyewo n'ezzadde lyabwe lye baaleka mu Uganda nalyo liwa omukisa. Bakabona ne bannabbona mwenna abakumamu abaseesaamu abaweeka abakongozi bajjajja b'abaana bonna bateekeko omukisa. Ssaalongo ku lw'omusajja omukulu Ssewamala Musoke ku lw'emyoyo omusanvu egyo egyakuvaamu nga gikulembera omusajja omukulu Ndawula ne maama Nandawula omusajja omukulu Kiwanuka ne Naabawanuka Kitinda ne Naabatindira Kawagga ne Naluwagga Musisi ne Namusisi ne Nabamba ne Nalubamba. Ssaalongo ku lw'abantu bonna ab'ekitongole ekya Kanso abakulemberwa Ssaabalamuzi Jjajja Buyondo Maanyi Galwali n'abantu abalala bonna be tulese abatasobodde kujja mu kifo kino Jjajja obateekeko omukisa. Jjajja tusabira abasibe tusabira abali mu makomera abo nga baasibibwa nga tebalina misango. Jjajja golokoka gwe wagolokoka
jjajja tuli mu mbeera nga enzikiriza yaffe erumbibwa. Abantu basazeewo okukozesa emirimu obubi nga basazeewo okutulumbagana nga bwe baagala. Bwekiba nga wagolokoka wasazeewo okugolokoka, ke kaseera osobole ate okugolokoka bupya enzikiriza eno eddemu etujjire. Teeka omukono ku kabonawo Manyaasi Mukasa asobole okuddamu okusitula enzikiriza eno mu kifo kino. Tunayimbanga n'okutendereza nga gwe Ayitonda, kubanga essuubi lyaffe n'amagezi gaffe biri mu ggwe. Eminyamu n'emirembe gwabutunda. Ayi Kyetonde Katonda, lwanyisa abalabe baffe kubanga ffe tutali tetulina maanyi g'otuyamba. Ebbanga ddene nga tusekerero, tuduuliro, tukonjero, twali situkumanyanga, naye kati twakutegeera nti yegwe Katonda w'abajjajjaffe emisango gyonna gye tukuumenga, muleme nate okuddamu okubonaabona nga bamulekwa. Ayi jjajjaffe, tweyanziza, tweyanzege, tweyanziza, tweyanzege. Ayi Baba waffe iwe Kibombo w'omu weekend, iwe Namugereka, iwe Ggulu Lisoddene, tukusaba nga tufukamiire wano ku mavu gaife olunaku luno olwaleero ng'ennaku d'omwezi 22 omwezi guno ogw'omwenda nga tuli wano e Mayuge mu kitundu eky'Ebuddebera. Baba iwe Kibombo w'omu weekend, ng'olw'okuyikirizaako osoboire otutuusa ku lunaku n'olwaleero okuyigulawo eisinzizo lyaife ery'endikiriza y'obuwangwa n'ennono wansi w'ekitongole Tondizimu Faith ekikulemberwa Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligawesa. Baba Kibombo w'omu weekend, tweyanziiza, tweyanziiza, tweyanziiza. Aye nga bwe watonda ebitonde byo ekisadda n'ekikazi, eryo n'eribeera eroboozi lyaife ku lw'oluuyi lw'Abasaalongo. Katuwulire iroboozi eriva ku luuyi lw'Abannaalongo. Muwema. Ogulumizibwenga, otenderezebwenga, owebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gakusinzenga mu kuzaago weewaawo. Tukweyanziza Ayi Jjajjaffe Ggulu Lisoddene, gwe Kyetonde Katonda Namugereka. Tukweyanziza Ayi Jjajjaffe omulungi ennyo Ssabamala Musoke Ssaalongo awamu ne Maama Namala Namusoke, nga tubeebaza nnyo nnyini ddala olw'ekirabo eky'obulamu. Tubeebaza olw'omuweereza wammwe Kabona Manyaasi, ng'omwawa amagezi okumanya n'okutegeera n'asobola okutandika essinzizo mu Mayuge ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tubeebaza olw'embeera y'obudde ennungi. Ayi Omujjajjaffe omutukuvu Ssabamala Musoke Ssaalongo, tukwasa essinzizo lyo lino wagolokoka nga bwali jjajja wagolokoka. Tukusaba osiime oddemu okugolokosa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu kitundu kino eky'emayuge awamu n'obusoga bwonna. Jjajja golokosa bazzukulu bo, obawa amagezi okumanya n'okutegeera badde ku buwangiro bwabwe, bakusinzenga bakugulumizenga nga bayita mu nzikiriza yaabwe ey'obuwangwa n'ennono. Ssaalongo, tukwasa abakkiriza bonna ab'essinzizo wagolokoka, nga tukusaba obaggirewo enkonge n'emisanvu ebibaziiza okuweereza n'okutendereza awatali kutya. Jjajja baggirewo obuseerezi baleme okugwa, era nga tukusaba obanywereze ku lutembe lw'abajjajjaabwe, bakkirize bakulaakulanye enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu kitundu kino. Ssaalongo, tusabira abalwadde abali malwaliro agatali ga ngeri zimu n'abo abali awaka. Jjajja yegwe muwonye, basisinkane obanyiga obukosefukosefu bwe balina era obasuuse. Tukwasa empologoma yo oyo semmuli ogumulisiza ensi eno Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligawesa awamu n'ab'enju ye yonna. Jjajja nga tebali mu ggwanga, bateekeko olukomero olw'amaanyi. Jjajja bataasa ebikyamu, obatambuze bulungi okubakomyawo mu nsi yaabwe. Ssaalongo, okukwasa bakabona ne bannabona, nga tukusaba otwongere amagezi okumanya n'okutegeera. Jjajja tusobole okusomesa ezzadde lyo awamu n'okuzaabula ery'ezzadde lyo eryabula. Jjajja tulikomyewo ku lutembe. Jjajja ebyokusaba nno tulina bingi,
naye tukimanyi bulungi nti gw'omanya amagenda gaffe n'amadda nakye tuli Ssaalongo byonna bimanyi jjajja naye byetasobodde kukusaba naye jjajja nga tubyetaaga era nga tubiyayanira tukusaba Ssaalongo osiime otugerere nga bwe kisaanidde okwo nno kwe kubadde okwegayirira kwange era ng'ebyo byonna mbikusabye nga mpita mutukuvu maama Namala Namusoke bwe tutyo nno bwe tunaayogeranga ku bulungi bw'erinnya lyo gwe asingiridde gwe omugulumivu akira ebigulumivu tunaamenyaamenyanga ennyingo z'emibiri gyaffe ne tutuusiza ddala n'ebyenyi byaffe wansi ku ttaka ne twatula mu ddoboozi eryamu nga tugamba nti agulumizibwenga atenderezebwenga ababwenga ekitiibwa tujja kusaba kwaya bwangu obutagambika batuweeyo akayimba tulabe ekiddako